naye bw'obanga olina omutwalo osobola omugamba balance tomuzza akasamba keno ensabagabo nakaseke ate mumbe ejje lyayungudde kulihanga alwanira ekikopo ate n'ekirala tweyanzege bwatyo okay. Yes, right now referee ompira kujeka kawo wano wabulanga the Buruzi this young station number 2 captain Bailo Mopino wabulanga kubandira the Buruzi again shot number 10 namagamaga ana nguwani nakukuba waneno shot number 4 nakusaye mabega wano again ne kumodira wano wabula bagezako kunyigiriza katulabe wano again miundi esatu tuwage 1 sanga kapteni okikwate kapteni kikwate tuyanzege nimbwa nga basobodde okuwandula mu ttiimu sebo kyabalemezi kkiriza nyongera okutegeeza nti ne musajjawo sente omwana omuto oba omumpi ennyo ziri 200 kale sebo w'ekitiibwa omuwanika w'olukiiko era abatandiseeko abasemuto era y'oyo agukutte anti olaba sebo Ssaabagabo kodda nti otuuse wooli tusobole okukulaba era tusobole no ku mitwalo 2 gyokka baffe bennyini abavudde mu ggombolola be bagenda okubeera nga bawanirira empaka z'essaza. Tugenda kubeera ne trials mu Gwokutaano kuba kyekiddako. Bannange mbeegayirira abasambi mujje ku trials, mujje olunaku z'omwezi tugenda zirangirira. Nze Ronald Mulondo mwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulako essaza lino Bulemeezi Kangaawo. Njagala okusookera ddala okwebaza kitaffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eyakwasa omulembe gwe n'okukwasa abavubuka ate n'atagukuba kwasa mu bigambo nenagenda mu maaso nga bulijjo abateekerateekera ebintu ebigenda mu maaso okutumbula ebitone byabwe obumu bwabwe aye n'okwoleka nti ddala bakulembeze abaaliwo olwaleero ate abanajja natwewo n'emipiira gino egy'amagombolola ag'enjawulo. Musaza Bulemeezi olunaku lwayo tusambye omupiira guno ogukomekereza Kangaawo Cup omwetabibwamu eggomola zonna 15 era njagala okuyozayoza ennyo nyimbwa ate ne Ssaabagabo Nakaseke abatuuse ku mpaka ez'akamalirizo. Empaka zino mu nteekateeka yaazo kugenderera kutumbula bitone by'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda aye n'okweteekerateekera emipiira gy'amasaza. Njagala tujjukire nti Bulemeezi yasiza Nantameggwa omwaka 2023 era ekigero ky'e Kangaawo Cup ky'omwaka guno kwadde okunoonya ebitone ebipya ebigenda okugenda mu maaso n'okujjuliriza ebitone olwedde bye tulina ebaddewo emyaka gyonna emikadde egyatusobozesa okuwangula empaka za 2023 era tulaba nti abavubuka bagenze mu maaso okusookera ddala n'okubeera mu bumu kubanga batambulidde ne balambuligana ne basamba omupiira ne bamanyigana nnyo mu ggombolo ez'enjawulo 15 okutuusa olwayo tutuuse ku mpaka ez'akamalirizo. Erinnya Mukasa Ivan
nga ndi mukiise mu lukiiko lwa Buganda olukulu nga nkiikirira abavubuka ba Buganda era nga nzize wano okukiikirira minisitule y'abavubuka emizannyo n'ebitone nga tuggalawo empaka za Kangaawo Cup ez'essaza lino nga baludde nga bavuganya amagombolola ag'enjawulo okuva nga 27 January paka essaawa ya leero. Tuli basanyufu nnyo olw'enteekateeka eno ebadde ennungi era nga nsuubira nti ekigendererwa ky'enteekateeka eno bwe ndaba ebitambudde olunaku olwaleero ndaba nga kivuddeyo kubanga empaka z'amagombolola zaateekebwawo okusobozesa abo abadde batasobola kufuna mwagaanya abavubuka nga baliyo balina ebitone naye nga tebafunye chance ejja okwetaba mu mpaka zino. Kakati bwe zigenze mu magombolola gonna tusobodde okulaba nti abavubuka bonna abalina ekitone ky'omupiira bavuddeyo ne beetabamu era mwe tugenda okusunsuliramu abo abagenda okukiikirira essaza lino ery'Ebulemeezi mu mpaka z'amasaza. Twagadde empaka zino ez'amagombolola ziyambeko okusitula omutindo. Erinnya linze Kisto Brian nga nze Ssaabavubuka atwala essaza lya Bulemeezi. Twatandika ennaku z'omwezi nga 10 mwezi gw'okubiri empaka zino ez'amagombolola nga n'ekigenda okulaba nti tuziwula ebitone okuva wansi eno ku magombolola naye neebaza Katonda nti olunaku olwali ennaku z'omwezi nga 2 tuli wano ku kisaawe kya Ssaabasajja Kabaka e Kawaga tusobodde okulaba nti ebigendo ebyo twatandikisa empaka z'empya gy'amagombolola tibituukiddwako. Mu byonna kwe kulaba nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva wansi eno ku magombolola tuziwula ebitone kubanga twakizuula nti abaana bangi nnyo oboolyawo baati bafuna mukisa kuzannya ku matiimu gaffe gano ag'amagombolola ku matiimu gaffe gano ag'amasaza naye ndi musanyufu nti olunaku olwaleero tusobodde okufuna abaana bennyini abagenda okuzannya essaza olunaku olwaleero